gwe omusajja yeenyooma ng'olowooza tosobola kuzina mukazi n'obaako w'omutuusa. Senga nze omukazi mumalira mu bisambi, senga nze sirina maanyi ga kisajja. Tetugenda kubeera nga tubeesinga nnyo ku ddagala. Bannange noonya olubalula, akina kozesa lino, akina kozesa liri. Nabagamba ebintu bingi ebireetera omusajja okubeera nga tomalaako. Bintu bingi ebikuleetera okuba nga amaanyi ago gagenda. Tusobola okukozesaako ebintu ebirala nga tetukozesezza ddagala lyokka oba nti tubeesinze nnyo ku ddagala. Olwaleero waliwo kakodyo kamu bwe kati. Kagwe omusajja atamalaako sembera mukwano. Kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mumpuliriza oba nga mundaba. Abeekuumira ku Senga 5256. Leero nina akakodyo ke njagala okugabanako nammwe. Omusajja bw'oba omanyi tomalaako oba bw'oba omanyi nti tolina bulungi maanyi. Ekisooka ddala njagala nnyo okuclarifying ensonga eno oba okusimbesera ku nsonga eno. Omusajja gwe njogerako ye musajja azina emmana wansi w'eddakiika 5. Soogera musajja azina mmana ddakiika 2 n'angamba senga simalaako. Muva ku bino ebintu bya social media bye mulaba mbu ng'oli agamba nze nzina emmana eddakiika simanya ssaawa 2. Abamu nkuzina emmana essaawa 2 tobeera mulamu. Kati totandika kubeera nga weekomparinga n'abantu nga sigamba nti ne mu bulamu bwabwe muli. Ebintu olabira ku social media owulira bistory omukazi omunaanyumya ati baneze omusajja yanzinye n'enkono nga bannange nze simalaako kubanga nze omusajja simanya omukazi muzina eddakiika bwezi tikitegeeza simalaako nedda mukwano omalako ate omalirako ddala nga gye nkomeza. Bw'oba oyagala okuwangaala mu mmana obulungi gw'oyagala ozina omukazi anyumirwe ogenda kunkolera kino. Ekisookera ddala topapira mmana kubanga buli bw'onaagipapira ne bwe nnaakulagira by'ogenda okukola ogenda kubanga okola ki ng'okola ensobi ze ezimu. Osobola okwetendeka nga ggwe omuntu oba okozesako okwemazisa nga wali okozesa kuba tokozesangako still osobola kikolera mu mukazi. But kyandibadde kirungi ng'osobola kikozesa nga oba okwetendeka akakolyo kano ng'oli wekka. Katugambe nti omuntu okubeera nga weemazisa kikutwalira wakati w'eddakiika 2 ku 3 okuba ng'otuuka ku ntikko. Katugambe nti buli bwe ngenda okwemazisa ngenda kugezaako okulaba nti ntwala ddakiika 4 oluddako ntwala eddakiika 5 n'embeera nga neemazisa. Nja kusaba nfunire ka tayima osooke we timing osobola n'okwata essimu yo n'oteekako tayima osooke opima obudde obutuufu bw'omala ng'onaate like ng'okola ebituufu tugambe oli muntu weemazisa kati ngenda kwemazisa mpulira omuyimo gunnuma kwata essimu yo teekako tayima tandika okuweeweeta omukirago bulungi nnyo. Laba ntutte ebbanga ki okubanga mmala nti kintwalidde eddakiika 2 oba eddakiika 3 zinotinge down oba ziteeke mu mutwe gw'osirike. Kulu twenda kusiga nti ku ssaawa eyo ddamu weekwatirire no. Bw'ona ddamu ofuna obwagazi oba agi oba okubeera ng'oyagala okwemazisa kati njagala okola akantu kano. Bw'okwata omukiro ogwo n'otandika okuguweweeta ng'owulira onaatera okumala njagala olekere jjako engalo zo like omanye omulundi gumu n'okireka ekintu jjako omulundi gumu oguleke omukira nga tewali kyogukoze just guleke. Ngenda bbawa obukodyo bubiri ako ke kamu. Bwe guba ogulaba nti ogulese for seconds maybe seconds nga 3 oba dakiika seconds nga 3 seconds nga 2 ddamu oguweeweeta. Jjuka yali obadde onaatera osamula ogenda kulaba nti ozzeeyo katini kye bayita stop and start ozzeeyo katini kati ogenda kuddamu ovuga eddakiika ng'emu. N'olunaddako ojja kulaba nti kati osobola ovuga eddakiika 4 kiruli nani nkoma ku 3 kati 4 ekyo ne kiryoka kibaawo kati njagala 5 kati njagala 6. Bw'osobola okupracticinga bw'otyo mpola mpola osobola n'okipracticingira mukazi kubanga ekirungi at least abasajja bw'oba ogenda kumala amazzi oba ogawulira nga gajja ku mugongo. Abamu mugenda okwagala okusikayo omukira ng'amazzi olwedde gakoze ekigazze kubanga obuwoomi bubaawo oba owulira nti obuwoomi obwo bw'okaaba obuwoomi bwe bukuleetera okuba ng'otuuka ku ntikko mangu ddala. Okitegeera bw'oba okuleetera okuba ng'otuuka ku ntikko mangu oba mu bwangu ddala naye bw'oholdingamukko katini oba bw'ogamba kangumiikirizeemukko like obuwoomi obwo buddayo emabega oba bukendeeramukko kyenandiise sensitivity oba like arousal like tension eddayo emabega katini n'obeera ng'okola ki nga oddamu okuba ng'oddamu ng'oyima. Bw'oba omaze like nkirese naye ate still nemmala it's not the end. Tekigenda kukola ku buli omu nti kigenda kukolerawo nga gwe bw'okirowooza kirinza okugaanamu kirinza okutwalamu akadde kirinza whatever bw'kiba kitambudde togamba nti that's the end ate kakati ate no it's fine kiri bulungi kiri okay bugumiikiriza bw'obugenda okutuusa ku kyoyagala. So ekirala engeri gy'osobola okikolamu oba engeri endala gy'osobola okikolamu katugenda mu mana actually kati gwe toweemazisa wabula gwe ozina mukazi yes
njagala we timing tekiyina mu sitaani togamba mukazi nti ngenda kweterako time gukwata essimu yo bako byosetinga ngo wakayingira tajja kitwala nga nsonga giteeke ebbali gwe olumala kebera nti namaze ebbanga ki timaze ebbanga bweriti nemmala okitegeera kati oluddako omukazi bw'oba omuzina era ddamu okola ekyo bw'oba omuli munda bw'oti wa papa ng'owulira amazzi ganaatera okujja sikayo omukirago just eddakiika nga 3 nomala noddamu ojja kulaba nti ovugako wakiri eddakiika endala naye ng'olwadde jjukira wandibadde omalira mu ddakiika 3 zineene eddakiika 3 omanyi ekireeta ekyo nti lwaki bagamba nti omuntu yali yeemazizzaako omala mangu biki obwongo bwaffe tebusobola kwawula muntu nti ali kwemazisa oba ali mu kuzina mmana that is the fact boka stoyima oba oyimye okitegeera so tebusobola kwawula nti kati omuntu w'amazisa alina twala bbanga bweri obulamu bwo oba obwongo bwo kyobumanyiza kyobugenda okugenderako so sobola obutendeka mpola mpola okwongeza ku duration oba ebbanga lyozinamu emmana kati sikayo omukira ddamu ogugjeyo ako ekaba kagaanye omukira bw'ogusikayo olaba ku kitwe kyagwo osobola okumpinkingira kuba okunsunirako kati sikugusuna like to bring pain sunako kati ninyo bwoti that thing is like a shock like omukira bw'ogusuna koba bw'okubako we bati akayi katini obanga agushokinze omusaayi guddayo like omusaayi blood circulation oluusi etambula mu process gyetalina kutambula because of that shock woba ogukubyeko n'ogwa it's fine try it another time ekirungi nti bw'oba olina supportive partner aba asobola okutegeera obuzibu obulinza okuva kubeera ng'olina omukazi ng'alina omumwa nabagamba oluusi mugenda ne munywa eddagala nga teweetaaga ddagala nga ekizibu kiri ku mukazi gw'olina waka ng'omukazi ayomba alinga omuwendule alina omumwa alinga ekizibu naye waba nga talina mumwa nga muntu asobola otegeera nti ebino bibaawo omusajja tagenda kunzinanga bulijjo oba bwati bibaawo it happens so oyo aba tagenda kumenya so omukiro ogwo gukoonako ne gubeera nga gukola ki guddayo then noddamu n'ozina gwekangamu katini noddayo mu mana n'ozina ojja kulaba nti ku luno olwasoose navuze eddakiika 2 actually mbadde obukodyo bubiri akamu kakusikayo mukira n'oguleka wabweru seconds nga 3 n'omala n'oguzaayo oba kugugjeeyo gukooneko katini bwoti ku kitwe okoonako n'akagalolekita oba n'osunako bwoti katini then kijja kuyambako okuba nga kizaayo kireversinga like obwagazi bw'obadde olina babukendeera n'obeera ng'oddamu okuzina emmana akabanga akalala akawerako ojja kye practicinga paka boona perfecting onamba wakakitandika kijja kumenya kijja kusumbwa but as long as you go on practicing kijja kuyambako ng'ate bwe tunyonye eddagala lirinaakuvumula ekirwadde ekikuluma kubanga ekyo kiba kirwadde okumala amangu mukimanyi nawe kenyini ati oba tonyumirwa tekiri kunzenzeka guwoozina naawe ng'omusajja oba tonyumirwa byebyo ebyange temweraba subscribing ku liking no commenting mbaagala nnyo bantu bange mbeere bulungi tubeera ne live zaffe essaawa 2:3 ez'ekiro buli lunaku naye misana ssaawa 2:3 but sometimes tetukola oluusi mba ninamu ebinkutte but ekiro eba sure mpoziko nga ndi mulwaddemukko mbaagala nnyo Mukama bankuumire temujjanga okwo. Yeah.